obulaba abantu abaava mu DP bali staunch. Jukira DP bagitwalanga nga y'Abaganda and Bakatoliki. Awo tunulira section yava mu DP bakolanga Mengo Basegona Mpuuga naye nga bw'olaba fundamental reasons ezibatwala omusajja abadde mu parliament ebisanja bisatu nga lawyer nga wakolako ne Mengo akkiriza omuntu political novice amufuge aba ne kyakola ki kati abanuupu tebatunula ku eyo yonna kubanga anga yaabwe yonna eri directed to Museveni. They could not use other eyes to sense ani atuyingiddemu. Kati mwe muli baana muto temumanyi we babba pate naye we mbabuulirye kati abanuupu mwawedde eddabe mye. Obukulu omusajja yabugabye yabuwadde abasajja abajja obuzimu pate nga bulijjo balina ambition za leadership awo Bampuuga baayagala dofuga. Kati oyinza otyokeera ebifo ebisava mu pate n'obiwa abasajja abaakajja recently. Ekyo nno kivudde ku ki? Bambi movement ye teattracting abantu baasoma nnyo. Kakati yatunudde mu baayina nga mu butuufu yasoma ennyo yezaaki ne Ssenyonyi. Kati komiti zo zigaba immediately ng'akalulu kaakaggwa nagamba Bampuuga bawa Bobi Wine ultimatum. Bw'otatuwa bifo bino bisatu tetugenda maaso naawe. We are not going anywhere ahead with you. Kino nkubuulira. Kakati leader of opposition mie Paaka mie mawaseka yabamanyi bali bajja kuddayo gye baava aseka Paaka Segona. Leader of opposition Mpuuga atuse mu billionaires oyo takyafugika. Mugenda balaba baba MOP mujjukira bannabira Naggali Besigye ye yabaleetanga ninga tebamuwulira. Mugenda tuka mulabe engeri gye bagenda okwagala n'okugjawo Bobi Wine pate yo bajeddeze. Ensobi eryemu nti omuntu ali loko awagira n'omutima gumu. Wabula omuntu w'obutaayitaayi mwegendereze nnyawo Bampuuga mubeegendereze. Namboze yabagamba nti nzize mu Nuupu naye kadi yange ya DP mpummuze. Ekitegeeza balina core values ku DP just bukulembeze bwa Mawu kuba yayitayinza bawa bifo ebyo kyekyabaleetera okunyigagana ne Mawu mu mubiwawadde. Mwali mugenderedde nti Nuupu bantu batono abamanyi manifesto yammwe. Mwe muli alternative ni business bino bya career building. Kati Mpuuga mumutadde mu position negotiating ku level endala gye baali bamulemesa nedda. Basegona mugenda gaba kosasi temuyina alternative bano be muleese basajja bayaaye nnyo. Mpuuga eyava mu DP n'akola suubi ajja akyuka gw'omutrustinga otya ku yiyo pate mpya weyalekerawo indigenous pate gyawagidde ova mu buto. Mwenna mukimanyi nti ekintu oba wakiwagira kuva mu buto kizibu okuvaamu. Era bw'osanga omwana wa Express FC wa Express muwagizi wa Everton nze kuva dda ndi wa Barcelona era ndibeera wa Barcelona naye batukuba emipiira 9. Kakati mwe mujja wa Odeste erowooza nti bano abasajja abakulidde mu DP nga bava mu Yanga Democrat UID ne babeguluminga ne bagenda mu DP senior ne bafuna ebifo ne babeera mu parliament nga tebabawanga ku bifo ebyo. Mwe mukwata mutya pate yammwe mpya ne mugiwa bakamu join lately Namboze. Abaana b'oligino bali makomera bano babaali babalebya parliament tebabakwata. Mwera mu bwongo temutegeera. Njagala mumbuulire ebbanga lye mugeegayiridde bata abantu n'opumba balire balooya be muyina. Mumbuulire Segona yali akoze difayiro Mpuuga yakolayo ko difayiro y'okuta abantu bawoza ku Facebook free our people but they don't go to court. Kale genda babigaane bugaanyi nga we tumanyi affe tumanye nti
wano kali amagwa naye okuva luyava mu musango gwa politics ya sirikala linda soya lingini bana abantu bayuza nenga temukitegeera baana mwe chovola ba movement ya mwenagano jegattako muwa abantu nga babadde n'enjala kati Aisha Kabanda Museveni gwe yawako ne kubwala sisi mwe mwina position kije muwadde esingo bwa RCC bwa Kampala bwaba yefuula n'avaawo namana ayingira mu pate ya mu last minute what makes you think nti tajja kwefuula nga Lukwago yesimbyewo mwefudisi mwino mmanya ba politician aina level watuka kati mwe ebyokulonda byawedde mwe babalese kiringa woteeka akasenge joyi wechayi ngo yagala nnyo omujjajja n'amajja bwotuka okunywa bino ebikicho bitera wakasenge jano jamweno chai awunyo obulungi nga toyetaze kutawana na biri bikicha kati yemwe bikicha mwavudde mu kalulu ebikicha bayino bijjamu ne basengejja ne mwasengejjeza baki nkwezenge abana banja sente za mama mbabanyi muwanga kivumbi oyo gwola bakatonda yamuwa annyonnyola n'ekifunzo kyange ekituufu semuju yabagambye banna twenga nga tuli opposition nfuna nti obululu 15 tebalina nsonyi tebaswala oyagala kujjako Museveni ate n'owagira bakandidate ba Museveni ng'ate nabo basala busazi ddiiro laba Anita Amonga abadde mu FDC ate katoyo go trustinga owaffe nolekawo owuwo n'ogaba banna maama wange yantama kangende ndi ewa step mother gwe emmere ya mama wo neekutama no trusting ya step mother is it possible jukira abantu noppe mwatandika nabo bajjukire Mpuuga tebaaliko Nambozi teyaliko yomu kubaali badisinga Bobi Wine nakati bamudisinga naye balina omukuba tactically kubanga teri kizibu nga kubeera opposition leader nga ate obuli bweru wa pate kino kyekyalemesa Besigye but it is very difficult to trust someone with a big budget like 3 billion emotoka obudde gwe tobuyina nti ate omufuge otya Mpuuga avudde Mmenga wonna yayagala dde obukulu yeesiba mu Masaka ne woogitemamu agifiiramu yagiremesa ne mukasambidde Mpuuga as bigger ambitions sijja kwewuunya nga one day one time baserwajja okwota be mwateeka mu nopu bajja yita mu parliament ne budget ezo ennene ze balina bakoludinga ogenda owulira nga Bobi Wine bamuvuunise be ba nga bamugjeeko musibe waaga abiri nze mbabuulira muyinza oba temunjagala naye mbabuulire tulina okukola ki okuwulira